mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveeya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 584 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Mbaniriza nnyo abalungi abatwegesa amaaso ku mikutu gyaffe egya mugattabantu ku Facebook, Twitter, Instagram, TikTok saako ne YouTube Uganda ey'enkya. Mwebale kutugoberera n'okutuwa obubaka. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 we tukoledde vidiyo eno mwezi gwa Oktoba mwaka 2022. Bwe bwali bwe buti bajjajjaffe batutegeeza Buganda neefuna obwetwaze. Special edition wa programu ey'enjawulo gye tubaleetedde okubannyonnyola akawonvu n'akagga Buganda gy'evudde, gy'eraga saako ne weeri. Mu maaso gye tulaga eriyo essuubi oba teri. Emyaka 6 egya Buganda gitegeeza kira tugenda kuba nga tukuwa ekifaananyi naawe ayinza okubeera ng'obadde ebimu tobigoberera n'ebyo by'obadde tomanyi mu myaka 6 Buganda gye tugenda okutunuulira kuba ebaddewo emyaka miyitirivu nnyo naye tugenda kuba tooki mu myaka 6 egya Buganda mu kwefuga kwayo. Kituufu oba lufumu oba bigambo bugambo nene bino ebigambo bikulu nga sinnagenda mu maaso. Enkolagana ya Buganda ne Uganda yali tebangako yankizo nga bweri kati oba nga bweri kaakano. Twali tukolagana bulungi n'Abangereza era nga ne bamulirwana abaffe baalina omukwano gye tuli. Ekisaawe ky'ennyonyi, ssettendekero n'ebibuga eby'amaanyi byali bitudde ku ttaka lyaffe era nga bwe wekkenneenya obulungi Buganda yali ekulaakulanye nnyo okusingako ku bitundu ebirala mu Uganda. Tekyali kituufu nti singa Buganda yaweebwa enfuga eya federo nti n'ebitundu ebirala byali byakugifuna. Tetwakirowoozaako yadde oba wadde n'akatono nti Buganda efugaze ebitundu ebirala oba nti nze mbeere kabaka wa Uganda yonna. Munnange ffe twayagala kunyweza ekyo kye twalina tweyongere okwesalirawo ku nsonga ezaffe nga bwe twali tukola ng'omuzungu tannajja era nga nammwe bwe mukimanyi obulungi nti twali tukisobola. Ssekabaka Frederick Muteesa owookubiri bino nno bisimbuddwa mu kitabo kye yawandiika ekitibwa The Desecration of My Kingdom ekya publishingibwa mu 1967. Ebigambo ebyo bikulu era n'omulamwa omukulu gwe tuyinza okubeera nga tutwala The Desecration of Buganda Kingdom. Nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala bw'owulira ensonga za Buganda ku mikutu gino otegera butegeezi nti either Hajj Abdul Nadduli oba mutabani we Honorable atera nga counsel ate nga psychiatric era nga alina obuyigirize obwenja mu bintu ebitali bimu. Jakana Nadduli be bali in position ku mukutu guno okutuwa ensonga ezo. Honorable Jakana Nadduli gwedi naye olwaleero yatudde dda ye muzeeyi Hajj yatuwadde olunaku lw'eggulo
yoli otukubira torch mu Meefuga ga Uganda kakati ate mutabani we kajja atuwe ameefuga ga Buganda tukwaniriza nnyo ssebo nja kusaba osoko onamusize kuba tulaba ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya obawe n'education gye tulina obbawa ku mukutu omujja n'ebibaddewo byonna ssebo banna Uganda ey'enkya nate nsansa okuba nti tolesiganyiza obwanga bayibuli yatugamba nti kya bulijjo ate era kigenda kubeera bwe kityo Katonda mwesiri genda kujjuluka wabula omwana w'omuntu wakujjulukuka wamu n'ebyo bimwetoolodde na bwe kityo nti ensi bwe yatandika ate olwaleero si bweri bweguli njagadde okubategeeza nti nze Jakana Nadduli mutabani w'olutabaala akkiriza mu nkola eya federal system enfuga eya buli ggwanga states 13 lwa zikola states 21 nga lizirina obuyinza bwazo nga mu ntandikwa bwe twali kale nga bw'owandiise era nga n'entonokeza eyogera ku discretion of my kingdom ow'ekitiibwa Sir Frederick Walugembe ow'okubiri Luwangula yagezaako okunnyonnyola mu katabo ako okulaga butya eggwanga liwe lyayonoonebwa naye ate era kyalimu okwejjusa kunene eri owekitibwa Michael Kintu eyali katikkiro we yamuwa ku magezi nti eggwanga gye tutunudde neyo gye tugenda okulaga si watuufu era ye bwe yatuuka okusayininga yagamba nti gavana oli agezezzaako kwagala okuperereza ekintu kino ffe tuyingire eri mu nsi eyawamu Governor Cohen sijja kukwata peeni yange yonna yaterekeddwa ku lupapula wabula ink asigadde mu peeni ye bwenja okukozesa okuteeka ku mukono guno kirage ng'akabonero kukakasa nti nze saali mu abo bakkiriza eggwanga lino okwegatta na bwakityo nzikiza mu nkola eya individual merit omuntu osobola kikula eggwanga Uganda singa tuba tumaze okuteekawo ekigambo nti buli state erina obuyinza bwalyo obuyinza obwo tutooleko Bunyole etole ku bwayo Buganda ku bwayo Ankole Toolo Bukiga baje tuyita Kigezi West Nile ne Madi Eastern West Nile ne Langona Choli n'abasigalidde okukakasa nti obuyinza obwo tugatta tuzimbe ekigambo kitunifyinga republic nkugamba ntya nga Jakana Nadduli nti nzikiriza mu nkola eya unity in diversity amawanga amangi okuba mu buyungu erimu ekitegeeza nti Kristo atugamba okuva lwe yajja enjegeza amawanga tezikyaliwo tekyali mu Efeso teri mu Suuli yadde mu Galatiya oba omuzodokiya ffenna twafuuka ekintu kitya naye wakati mu kyo tetwerabira nti tekyajjawo mawanga gaffe kusigala na nnimi kubeerawo Omwefeso asigale nga Mwefeso muneeyisaaye Omwebbulaniya asigale bw'atyo naye nga kitugattidde wamu ye Katonda atudde awamu mu nsi ey'awamu kale nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi n'okubategeeza nti mu introduction eno nja kusooka okwebaza abadde bansondera ku ssente essente ze musonze biiru ey'M5 yasasuddwa ekyo kirungi ekyo kimu ekyokubiri akakadde akamu n'ekitundu ak'okufumba ekisambi ako nako kaweddeyo nakyo bampadde appointment ya ku Monday basobole okukifumba nga bateekeddwa okifumba kuba nagenda okuvaayo ekisambi kino nga kivaamu envunyu ne banga tulina kusooka tekuddamu kukifumba okuddamu kikaza kale naye sente ezo zasondeddwa nenzisasulayo kaakati we tuli ninayo ekizibu kya dressing eya buli wiiki eyali $25,000 olwo ntandika eyo bagimpaddemu emyezi ng'ebiri mu maaso oluvannyuma lw'okufumba ekisambi kino wabula taama eri y'okubiri ensigazza yeye ssente $20,000,000 ezo ez'okusonda ku lunaku luli olw'ekkooti ezo ssente ze neewazisa okugamba batuuke okuntegeeza nti kati ojja kuwuza ate ova mu kkooti kyetutannamanya omusango gulaga wakati we guli ate n'enteeseganya z'abahaaji zinaakomawa kale wakati mu kyo baga nti okwerinda si buti nja kubasaba nti temujjanga okwo neebaza buli ssekinnoomu n'okuba nti tunyolerwe wamu olw'okuba nti wakati waffe ne Kristo bwe bamubuuza nti nozima ddala kiki mukwano gwaffe bw'ofaanagana n'aga nti byonna ebinkoleddwako bino bivudde mu mikwano gyange mu ebyo ebizze biyita ebyo bye twategedde ne bye twogeddeko mu ssente ezibadde ziweerezebwa nga tezituuka nze neebaza bwebaza omukwano gwe mubadde mu ndaga gwe sitegeeranga nabwe kityo mbagamba ki nti saagala mukoowe ngenda kubateerawo channel obutasukka wiiki eno eri Kankaka gye yali anfuniddeyo okugamba nti channel 56
ngenda gikyusa taamu njiwe channel endala njituume nti Uganda/Buganda naye wansi wali njateeka nko the 13 states ntandika okusomesa eggwanga lino lyonna obutya bwe ligenda okuggwayo etali Buganda yokka naye nga nsomesa na buwangwa kale mu kyo bwe tunatumaliriza bino ebyemisango ndibasaba okutandika okusonda ebimu ku bye twetaaga nga bu drone kubanga kye kizibu wano kitulina okusobola okugamba nti bwe tuba tusomesa ku nsozi omuntu anaawulaba ate kitunnyonnyolako bwe tuba tusomesa ku nnyanja tugirambuze tuge nti eyo Victoria ate bwe tuba tugaa nti tusomesa ku bibira tuge nti eyo emabira bwafaanagana kuba drone yo bweyambuka ejja kulaga nti munda kiwowongole oba ontegeera bulungi kale mu ebyo mutujja okutambula naye nzija kusaba Katonda bwe mujje azzeewo yagamba nti olwaliro nnamwandu mbagabiddwa era n'abawaddeyo gwakutudde pesa nossa mu kibbo omwoyo gwokakasiddwa nti gwasinze okugaba nja kwebaza ogwo omukono ogubadde guyita waggulu okusembereza eri Jakana Nadduli ate era nze mbadde gwa wansi naye nkyasaba obuyambi bwammwe busigale nga butambula nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi na butya bwe tuyinza okuwuliziganya ku nsonga etutadde mu maaso wano n'okubanga tuyigaŋŋanako buyigaŋŋanyi disclaimer yange egamba eti asinza asembayo mu kutegeera much as nti nsobola okubaako byempa nga n'omulala asobola okubiwa kyekigenda otugattisa ku ebirowoozo kakasa nti ebigambo byaffe bwe tubigattawo mu eggwanga tuliseseetula Daniel Katonda yamugamba nti wange gwe Daniel bikka ku bigambo osena akabonero ku kitabo ekisa ky'enkomero kiba kikinaba kutuuka wagenda kubeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera wakati awo ly'eggwanga lwaki tuteekawo parliament olwaliro etatugasizza lwaki tulonda abakulembeze mu layini eyo ate abatatuyambye olw'ebirowoozo obutabigatta twabissa ku nkola ya bibiina ne twerabira omuntu n'eggwanga lye kale wowe twetaaga okutambula ne wowe twabulira ebyo njagala twogereko mu programu eno Katonda bankuumire ye Honorable Sulaiman Jakana Nadduli era nankanga teddoboozi lye kulyange ya bannaffe bannayuganda mwenna tubeebaza olwa okuvujjirira kyamaanyi okusinziira ku alipoota gye nnina ensimbi zokka ze mwakaweereza so anazaatwa naye mpitirivu naye olw'obuntu bulamu n'obwetoowaze kino nabadde nteekeddwa kikola Donald Mulale sikimugambye kubya ebitaatambudde bulungi ku muganda waffe nze kambyetondere kuba ssente zokka ezasondeddwa ne zitatuuka kinnuma naye bannaffe mutusonyiwe yasobezza mwetondera mu capacity ki fraternity gyalimu ey'amawulire yes so taking the burden naye mutusonyiwe byagenze bubi naye mbeebaza bannanga obuyambi wow my god kyamaanyi mwatulaze nti ddala kituufu amaanyi eyag'eddoboozi mugakkiririzaamu so tugende maaso ate era n'obweyamu obulala ensimbi endala ze twetaaga okubeera nga ate era zongera okuyimirizawo Honorable Jakana Nadduli mu ebyo byateeseteese era ne maaso wali bwe tunatandika nga bagambye omukutu ogwa Uganda/Buganda nation gwe tugenda okugulawo equipment gye tunaba twetaaga era nayo nzikiriza tujja kubeera nga tukwatagana Honorable nategeezeddwa nti waliwo bannayuganda abazze batuyamba naye ng'olumu tebalutegeera nzikiriza mu ddakiika emu mbeebaze bwebaza thank you so much for the overwhelming support for those who don't understand the latter language or Luganda language but you endeavored to of course support Honorable Sulaiman Jakana Nadduli amidst the problems he encountered during the accident and after actually the bed from Zambia. We thank you so much for your support. Thank you so much for everything that you've actually sent in to make sure that he stands again. It is our honor and privilege that we, of course, received the support. For that we didn't receive, that went into the other hands, of course, as you now know. My appeal is actually personally, as a fellow journalist to that person, I take the pleasure to say we are very sorry. Yeah, we're very sorry. You did this in support of our brother, elder brother, of which it didn't go to the directly or the good cause of why you took out your money to at least cater for him. We say sorry for that, but thank you for the support. Honorable, njaga tutandikire ku nsonga emyaka nkaaga egya Buganda. Sigenda kubuza kinene.
bw'oba okutta ekitabo olwaliro ng'ogenda kuwandiika emyaka enkaaga gino osobola gidescribing otya mu kitabo ekyo okiwa mutwe eki? Emyaka enkaaga oliwo yali annyonnyola n'agamba nti okwawula kw'obutuukirivu n'obutali butuukirivu sitaani mweyerefu gye muli. Emyaka enkaaga gya setaani bwe tubadde tutambulira era libadde vvu lyereere nga bw'onookeera enkya n'oga nti nuuna ku vvu mu kifo ky'okukola ekyo. Nabwe kityo emyaka enkaaga kakyanga tufuna obwetwaze tekyalibadde kyangu kutandika na myaka nkaaga kuva Okitoba nga 8 Buganda bwe yaddizibwa ebyayo ate ebimu ne bibanga byasigalira nga tebikomyewo. Nabwe kityo nti kyensobola okutandika nakyo ate kwe kusooka okuwa background yo gye twogerako yali ezitowaki era yate yafiirwaki mu gino enkaaga. Comparison eyo bw'oba ogitegedde kisobola okukutegeezesa nti mazima ddala waliwo ensobi. Wabula bwe ntandikira mu kuba omwana w'olwaliro 896 ffe abavudda mu generation eno tukulidde ntubulukira ku mulembe Museveni ogw'emyaka 4. Oba ntegeera bulungi wakati mu bibaddewo emabega bakitaffe be baategeera ne bajjajjaffe. Kaakati ffe abaliwo abategeddeko ku nsonga ezo nga tusomeseddwa oba ne tubuulirwa Buganda yali ezitowaki. Awo kyoyinza okusinzako n'ogamba nti bwe kiba kigwanidde nti Buganda twalisonze ssente nga tukulembeddwa ayaliwo asobola okuba nti akola omulimu ogwo ettiimu yali yazimbibwa dda. Ng'era bwe tuba tunuuliddwa nga tukalubiriziddwa mu ggwanga lino free entry and exit mu ndagaano 1958 yasembayo eyo yo bagiyita kye tuyita recent agreement and recess agreement wakati w'ebibiri kubanga tiyabaliwo mu agreement zizenga wabula bagiyita recess and recent agreement yakuyisayisaamu na mangu tukakase Buganda byaga tusobola tugenda bwetwaze bonfuna bulungi tulina free entry and exit mu katundu kayo ak'omusanvu. Kaakati bwe tugezaako okutunuulira ekyo mu byengenda okusomesa wakati mu kyo nawe comment ogissaawo tugwanidde Buganda twekutule tusonde ssente tuwabe omusango Bungereza eyatugattayo nga tuyita mu Governor Coates eyagezaako okuteddekeza Muteesa muyajja ekitabo kya Description of My Kingdom. Ontegeera bulungi? Oba tusigale mu ggwanga erimu nga tugamba tutya nti unity in diversity amawanga gonna gye gali buli ggwanga n'okuba n'obuyinza bwalyo. Tusigazeewo kye tugenda otuteeseza buli ggwanga libe n'obuyinza bwalyo nga litoola ku byalyo mu ebyo bwe biri kubanga ekyo tetwalibadde na lwaliro ntalo ezo zez'otatadde. Museveni teyalikutte oyiro wa Bunyoro n'atandika mumuteeseza mu baamawanga nga n'olukiiko lwa Bunyoro tekuliiko atuddemu tetwandituusewo era baali badde n'eddembe limuga nti wooli ffe bannannyini. President yenna yali badde nga asembayo okuteekako mukono kweyo state yabeesazeewo ku kintu kyayo ne percentage ly'eggwanga state gye ligenda osigaza eryo eritugunifyingira waki awamusomesa federal system. Kaakati nakino bwe kitunuulira emyaka okuva mu mwaka 1200 gy'emyaka 822 olwaliro egyesudde emabega before 1860 before okuvya ddala 1200 mpaka 222 emyaka 822 kati ku myaka egyo 822 tutandikire ku 1862 omuzungu wajjidde ate yo Buganda yagisanga atya kubanga awo Uganda kyali tekiriiwo twali states fe abanankole fe abakiga fe abakyoli oba nfuna bulungi kale buli omu ne kali kyalina obubumbwa bwabwe n'enfuga bwetyo bwe yali 1862 grant and speech nja kwogera ku kitabo kya grant yawandika edition yemu n'eyokubiri yaliko pages ntono yannyonnyola Buganda buno n'agamba nti musemakati wa Africa bwe tuba tugezezzaako okumutunuulira Buganda tewaliiwo ggwanga mu nsi yonna ligyenkanankana. Buganda tewali ggwanga lyonna mu nsi yonna ligyenkanankana. Yasinziira ku ki n'agamba ng'oggyeko okwawula kwa kalaazi zaffe amagezi g'obubumbwa bw'abantu bano genkanankana okusinga ku Greece kubanga tubasanze n'amateeka
agasukka mu mitwalo 4.5 nga Greece erina amateeka emitwalo 2.5. Onfuna bulungi kiba kitegeeza nti enkuza mu mpisa twali wala. Kitabo cha Grant the second edition twali tusukkulumye ku mawanga amalala gonna mu nsi n'empisa zaffe zennyini twali wala okutegeera. Nabwakityo n'agamba atya nti ekyokubidde endowments eziri mu ggwanga lino mpitirivu nnyo era kiriba kyannaku abaligenda okujja mu maaso be baligenda okutta eggwanga lino okusobola okubanga liraaginga emabega. Naye obweteefuteefu bwalyo nenneekwata nenneezimba yaalyo nabutya bwe bakwatagana wansi w'omukopi House of Commons ne House of Lords eggwanga lino lisobola okukula okusinga ku mawanga agasigadde mu nsi yonna. Kitabo kya Grant page 16 the second edition era yagamba the Grant and the history of Buganda second edition bwoba okyetaaga osobola okugenda mu Geneva ogenda mu Australia South Africa Library ebitabo jojja okubisanga. Naye buli kitabo kiyinza okuba kati we kiri bwoba okitumiza mu ssente entono $47.5 pa book. Oba oyinza osanga nga ne mu library copies yakola zaggwayo ng'olina sooka kuteekayo n'olanga nti alina ekitabo kino olinaga nti obwavu bunnumya enkitunda kanaakiteeka kuki ku maapu naye nga si kyangu kyakusanga oba ontegeera bulungi. Kaakati nkuzzaayo k'emabega ensonga zino njaziyita mu lukwakwayo kuba tuzoogedde ebbanga ddene tulyoke tutuuke wano ku mulamwa emyaka 6 tufiiriddwa ki waliwo akalembekereza Buganda okuva omuzungu lwe yajja yatusanga twaketwala emyaka 694 we yatuukira no mu mwaka 1862 and speech yatusanga tulina obuwangwa tulina ennono obulombolombo empisa olulimi ne tubeera n'enfuga ey'ebika ebimeka House of Lord ne House of Common. Era bwe batusisinkagana batwewuunya nnyo ne baga nti abaddugavu ab'ekikula kino baavaawa. Ekitabo kye baawandiika mu kutwogerako kyalaga butya obunene bw'ekigambo Buganda nti it is a full-fledged nation eteetaaga gattako bamawanga basigalidde. Ontegeera bulungi bwe tuzze tutambula Bungereze esalawo ng'emaze okutunuulira eyajja wano Lugadi nazzaayo amawulire nga yasooka waneeno gwe twagulawo wanene Kampala mukadde azzeyo n'abaga nti eggwanga nga bwe tulitunuulidde eggwanga sava lirina arebrandi nnene eggwanga abantu abalimu bategeevu n'okwenkanankana Bungereza bwe tuli enteesa zaabwe n'obugunjufu bwabwe bubulamu ekintu kimu technology and education. Wabula mu technology waabwe wakugattako bugasi kubanga amaato bagalina naffe tugalina. Oba nfuna bulungi nga tewali njawulo y'amaanyi baabajja enkumbi zaabwe mu ancient nga tukozesa amayinja naffe tulina ezaffe lwakuba zaffe za meto. Oba ndaba bulungi najjanga abawe ebyokulabirako n'abagamba education status yaabwe ya byoto twetaaga okuddamu okuba ku magezi agavumbula mu saayansi. Ontegeera bulungi nnyo. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'aga nti nja kusaba Bungereza nga Ebya British Imperial Geographical Royal Society eddemu esindike abagenda okwetegereza kino okukakasa nti eggwanga liri mu ssemakati wa Africa. Bano abatwetoolodde Abayitale ne tunuulira n'Ababirigi ne tunuulira n'amawanga amalala galeme kutuuka ku ggwanga liri nga Bungereza tennabakola nalyo ndagaano. Onfuna bulungi kaakati bw'amala okuwandiika ebbaluwa eyo baddamu basindika owookubiri ajja yeetegereze nti bali bye baasooka okuwandiika n'olugero lwe baawandika ddala lutuufu era luwa amakulu bagenda otutuuka wano ng'ebigambo bye baali boogerako byali bituufu nga alipoota gye yakola gye yatwala ne bagikakasa yannyikira nti eggwanga ttegeevu. Era bwe tumala okuvaawo 1862 twaddako endagaano 1866 eya Grant and speech gye yakkiriza asinzire mu Buganda okutambula amawanga gali agasigalidde ng'obuyinza abujje wano olw'obutegeevu. Era n'asaba Ssaabasajja Kabaka nti kyonna kye nazza lipooti nja gikuwa amawanga gali osobole okwongera okugategeera nange bwe ngategedde. Ontegeera bulungi bwe tuvaawo tujja tutambula n'abazungu abo
endagaano embereberye nga tumaze okukola ya 1866 etayogerwako eyo gye nninako kopi. Ne tudda mu ndagaano y'1894 eyo yali emaze okukakasa nga bamaze okusindika abagenzi okudda wano era Henry gwe baasindika gye Johnson okukakasa endagaano eyo Buganda butawe tugenda otutuuka okuba nti tuli wansi wa Bungereza wabula akatani nti akati olewe yali egamba etya mu nsi 56 ze tulina eggwanga ne tugenda ditwala tutya tulitwale nga territory tulitwale kuba province tulitwale kuba kiki yo Buganda ne bategeeza nti okujja kwammwe mutusanze twemalirira wabula kye tujja okubasaba olw'abannammwe bali eri abalwanagana mu bitategeerekeka ffe tujja sigalawo nga bwe mwetaaga tunaaba na bukuumi naye tusobola okugabana ku buyinza olw'amagezi ge tubeetaagamu oba ontegera bulungi amagezi ago mugenda otuwa ge galiwa kwe kunnyonnyola mu kawaayiro ak'ennamba 7 ak'endagaano y'1894 akannyonnyola nti tugenda kuteeka wano education n'enjigiriza y'eddiini wamu ne tekinologi ow'omulembe wabula eggwanga lino lijja kubalibwa ng'eggwanga eriri wansi wa Bungereza mu katundu ak'omukaaga akannyonnyola kitya nti tejja kubaayo ggwanga ddala lyonna lye mukkirizaamu okuggyako Bungereza. Ondaba bulungi ebitundu ebirala tebyaliwo byaliwo ebiri bwe ba sovereign state eyo nga yali etunuulidde ng'eggwanga lyali ggazi mu butegeevu olwaleero bw'ombuuza ku myaka 6 gye tulaga njagadde nsooka enkujjo gye tutuuke we twatuuka twakkaanya ki katujjawo kanyemu ekya kati ninnyo Uganda y'enkya ese tugende mu maaso kaakati awo bwe tumaliriza ekyo Bungereza tugenda mu ndagaano y'okugabana obuyinza y'1894 egavumenti engereza efuna obuyinza obwayo ne gavumenti enzirugavu n'esigaza obwayo gavana n'awandiika ebbaluwa egamba etya titukkiriza olwaliro nga Bungereza kulwana n'abakyala wa Bungereza n'obuyinza obumpeebwa okukakasa mu kujja kwange n'okukakasa kw'ebigambo bino mu ndagaano eno embereberye tuwajja kuyita emyaka 6 tuddemu okutunulira endagaano eno nga tumaze okwebuuza Bungereza kiki kyegenda okuzzaako wayita emyaka egyo 6 tuyingira mu ndagaano y'olwenda endagaano y'olwenda eyo esinza ku ndagaano eri endagaano y'olwenda eyo yakuba nnyo amabega nga yakkiriranya ku nsonga y'ennyingo namba 5 eyali ennyonnyola nti wakati waffe nga twegatta ebintu 5 tujja birekawo ku 6 ebyo bwe tunaaba tumaze okukakasa nti mugenda kubikuuma tujja kakasa okuba abawulize gye mukola ki gye muli eggwanga lyaffe temukwata ku nnono temukwata ku buwangwa obulombolombo bwaffe okuteekamu obwammwe temuyingirizaamu olulimi olwammwe wabula tujja kuyiga olwammwe olwa communication so si ffe kutwala olulimi lwammwe nga lwe lukulu wano mu Buganda nedda negamba nti n'empisa ffe y'enfuga House of Commons and House of Lord ejja kusigalawo layini ebbiri emu etegeeza bika byaffe mwe tuva endala etegeeza bukulize oba bukulembeze obwali ssekinnoomu obuva mu bika ebyo obutaliiko mawanga buli omu atwegasseko asobola kyova olaba nti Visilamu Namubiru muwala wa Visilamu omuyindi omubereberye yayingira nga mu Parliament okukiikirira abayindi olukiiko lwa Buganda olwo lwali lwa ffenna ujumula naye luno olw'ebika era kyenjagala okutereezaamu abantu bakyabuze mu Buganda erayini ziri bbiri wakati wa House of Commons ne House of Lord. House of Lord eyina layini mmeka? Bbiri. Tulina layini esooka eyetambulira mu bataka ab'obusolya ffe ebika byaffe mwe biggwera okubanga tuggwera mu Ssaabasajja Kabaka. Wabula ate tulina empya zaffe ze tukola mu nju ne tugaa nti ntandise n'enju nenzira mu lunyiriri nengenda mu kye tuyita omutuba nenzira mu ssiga nengenda mu kasolya akatali ka mutaka wa kasolya oli wabula tayite ekuweebwa ey'ekitiibwa kyammwe okulaga obukulu obwo era mu Buganda batuwanga titles ezo ng'ekika ekyo kimaze okuwera nga baga nti amasiga mu kika ky'empewo gaweza ameka tulinamu ab'emituba mu kika ky'empewo gali ameka olwo twamalanga okuweza amasiga ago bwe bwabanga obuganzi ate obutuyingiza mu bitabo ebyabataka b'obusolya ewakijje okenda okulopa abaana
n'obugagga wabula ate line eyogera ekika kyakijje nayo weeri omuva kye tuyita amasiga agatwala ffe be baana be nkufunye bulungi oba ntegera bulungi naye wano mu Buganda ebintu tebannabyawula babitambuliza awantu watya wamu n'obuuza omuntu akaanira essiga okaanira essiga erigwa mu kika eky'empeewo oba okaanira essiga ery'obujjajja mu kutambula kwaffe kyentegeeza kyekiriwa okutambula ng'omuganda nze Jakana Nadduli mutaani wa Avuddemu Nadduli muzzukulu wa Ali Nadduli jjajjange Abdurrahman Sempo Mbinga agalamidde gundi ndi muzzukulu wa Gabindadde ate n'okyusa rhythm n'odda ku ludda lwa maamawo n'olyoka ate oddayo ku rhythm ey'obujjajja ba line 10 kaakati amasiga agatambulira mu kikolwa ekyo ekyatambula ng'omuganda gaawukana mu masiga agayingira ate mu bika byaffe ebikola obwakabaka bw'obwakabaka bw'e Buganda eno zejja kuba topiki ey'okulanya abantu batutegeere bulungi essebo kaakati ebyo bye twakkanya mu ndagaano akatundu akookutaano Buganda ne Bungereze byetateekeddwa kukwatako omuli olulimi era yabikuuma emyaka 68 newankubadde sitaani tabula wantu bajja bakiripinga mpola nga batulya mpola kimpowooze nga bw'olaba emmese bwekufuuyira obugere ng'ejja kulya n'ozuukuka ng'ennyama egikekeseeko ne Bungereze bwetyo bwe yatukolanga naye ng'endagaano egitegeera eyinza okuzza omuzigo kale baakozesa amagezi gaali mangi okwagala okutusuula Buganda na butabi bayinza okuba nti batukotoggera nja kusooka okwebaza kwabo baasooka okutukulembera mu Bungereza abo abazungu abajja nga banoonya mu geography nga batunuulira sphere y'okutegeera amawanga ne jurisdiction gaago baatwagala nnyo okusinga ate bwe twegatta okukakasa nti tuli wansi wa Bungereza nga tutandise emirimu gy'abagavana oba okawudde akantu ako nkawudde bulungi kaakati bagavanazo tumala okwegatta ne Bungereza nga tufuuse protectorate awo ate obuzibu bwe butandikira Bungereze tandika okukwatibwa obujja ery'eggwanga lyaffe mpola eyali endagaano y'olwenda eyagabanya mu nnyingo 15 obuyinza bwe twateekawo omwali ettaka ly'okugabanyizibwa omwali obuyinza bwa buli kimu obw'ensozi byonna ebyali mu nnyingo namba 15 n'ennyingo ey'omukaaga baagyerabira eyali ekkiriza nti bwe tutunuulira mu 96 enteeseganya ezakkalanya nti obwakabaka buno the King African Rifles obuyinza bw'amagye tubulekere bano oba tubusigaze Bungereze bwe yatwala wabula October 8 mu kuzza kw'obuyinza okwo amagye baagalekera Uganda tebaagatuddiza Number 2 ekyakakasibwa mu Description of My Kingdom bwali yategedde ebyafaayo n'okubyetegereza kyova olaba nti Bungereze yayita nnyo mu obote okukuba Buganda ngemaze tugattayo eri soke tuwummulemu kyova olaba nti baatubwa mwagaanye Ssaabasajja Kabaka bwe yaddukira Bungereze baamutunuulira kyamuli eyali azimbye nga innannyini ndagaano baamuwa bwibutuuze kubeera awo nti katukukuumireko wano nga tutunuulira endagaano ya 1885 ya Berlin Conference yatuzibikira obutasobola kuyingira mu ntalo mu nsi ezifunye sovereign states ekyo kimu ekyokubiri mu British Commonwealth twakkaanya nti ensi ezo tuzekedde obuyinza bwazo naye nga yali emabega mu kyo eyatukuba yali Bungereza teyali obote kubanga endagaano zaffe zaali zitulaga nti Buganda mu kwegatta kwa Bungereza twali sovereign state yawedde emirimu era bwe waaliwo endagaano gye twakola ey'ekibuga Kampala olusozi olwo nga Ssaabasajja Kabaka asabibwa Kapero okumutegeeza nti twagala ekibuga kino tukuŋŋaanyizeeko bannayuganda bali okubayigiza mu administration ng'eyammwe gye tusanze n'obugunjufu obuli wano tusooke tubayigize tubajjeyo education tuyoke tutambulire wamu kubanga Samuel Baker bwe yajja yakoma eri kitigumu kyova nti bamugulamu n'essomero lye eno teyatuuka teyamanya byaliyo bwe bagenda okujja bano tutuuka eno baga nti oli we yakoma teyasobola kumanya byali eno twetaaga okubasika bali nabo bajje batuuke eno balabe ku bulungi obuli mu ggwanga lino ontegera bulungi endagaano ebwe mala okukolebwa ne tugamba nti tugiseeko omukono ekibuga kino Kampala mu ntandikwa mu lubereberye kyakiraga nti emyaka 199 kyekyasooka Ssaabasajja Kabaka n'aleera n'aga nti 199 libanga atunze eggwanga n'ekyusizibwa ne bataka emyaka 99 okuva mu mwaka gw'olwenda Museveni yagenze okumala okuwamba mu 1996 99 watuukidde wateereddewo lipoota ne speed ey'amangu
bagende batunuulire eggwanga liri n'endagaano butali tugenda ogikyusa ekibuga kigenda era kigenda kuvaako Buganda osituka okuteekawo amalaka okuba nti twekuttulako ofuna bulungi kwe kuteekawo olukiiko olw'amangu lusobole okuzza ekibuga ekyo Kampala kisobole kisigale mu Kampala nga Uganda yekifuga so kyali badde olwaleero kyaddira dda Mengo nga kyaddayo dda ontegera bulungi kaakati bwe tumala okujja nga tutambula mu ntambula eyo Okitoba 8 wano omuzungu atuddiza ebyaffe byonna ebyali mu ndagaano gye twakola mu y'olwenda n'ebyo byali bikyusiziddwa mu Order Council 92 n'aga nti byonna biddizibwe obuyinza tubuzizza akawaayiro kali akaleeta enteekatole kannamba 6 mu ndagaano y'olwenda akaagambanga nti Ssaabasajja Kabaka bw'anaabanga omuwulize eri n'abakyala wa Bungereza naye anaabalibwanga okuba omukakafu era ajjudde nga Ssaabasajja Kabaka obwakabaka bw'e Buganda naga nti si ggwe osalawo eyo endagaano ebanfu era Diplog nga eyali omulamuzi omukulu bwe yagezaako tunuulira mwaka kawaayiro nga tumaze okukaayana naga nti who is the beneficiary tugenza kitunuulira nga Governor Cohen yakola ensobi eririddawa eno yali protectorate nga twakkaanya ndagaano ya bukuumi ate gwakuuma si ggwawo ebiragiro t-shirt we zaafulumira nti Governor Cohen tiyalina buyinza ontegera bulungi ng'olwaliro tunaafulumya t-shirt nga mpangudde omusango nti Kashumba tiyalina buyinza bwewawaabira Jakana ontegera bulungi nti the Council for Bavandimwe terinawo na butuulo terinamanyikibwa constitutionally ne association ezoogerwako teriiwo ate wawaabira atya Jakana ng'ate tugamba nti Uganda versus Jakana yeri eba yekweseewa ono abajja atya na kino bwe kyali Diplo kunaga nti no Buganda esigala nga yeewangula era Governor Cohen yali mu nsobi ontegera bulungi bwe tukomezebwawo ebyaffe byebiriwo ebyadda osooka obitegeere bannaffe bano bye batutte ate ne babitwala mu 1962 okuva mu 64 nga tumaze okufuna obwetwaze kubanga 62 bwali kufuna bwetwaze naye emyaka ebiri egyo Governor Kuts n'omuzungu be baali bakyatudde nga banoonya okuleeta Buganda Kabaka akkirize yabasooka ku kiba nti yatulako 64 onfuna bulungi kaakati 1962 October 8 Union Jack ejjibwayo ne bateekayo bendera ya Uganda October nga 8 eyaffe bendera ya Buganda ekomezebwawo mu bibatu by'engalo kubanga fale ate abali full flagged nation bali bamaze okuzimbawo ekyabwe nga bakimanyi bwe tugamba nti tuwanike bendera y'abano tuba tubanza obubakasa nti tubase tuli ggwanga litwasanga eyaffe yaddira mu bibatu okwasibwa Ssaabasajja Kabaka n'ebiwandiiko ebikakasa nti Buganda mu ngalo zammwe ebintu bibino bye mwatukwasa ebyadda byebiriwa ennyingo e15 yonna compulsory yadda bukolokolo engabanya y'ettaka mu Buganda kyekyateesawo Buganda Land Board 1962-64 onfuna bulungi ettaka eryo lifugwe erigwa mu nnono n'erigwa mu public land obote lyatwala lyawuzaako ero mbutikati olwa public land erigwa mu ttaka Maryland n'eryo lyaligwa mu lease Kabaka n'aga nti tuteekawo ekituta Buganda Land Board egenda okutwala omulimu ogwo nga Bungereze bwe badde eteresa ekintu ekyo ebibira byakomawo bukolokolo ne baga nti ne mu ndagaano ntukkiriza ebibira bya Buganda byonna gye biri mu jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda biddizibuddwa Buganda ebyo tebijja kgenda mu central government e Buganda ebisigaze byayo onfuna bulungi nnyo bwe tutunuulira mu nnyingo ezo ez'okufuga kwaffe okutwateekamu mu nnyingo namba 5 nti Buganda neesigaza obuyinza bwayo mu nnono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi n'enfuga ya House of Law ne House of Common ebyo byakomawo gye tuli obuyinza era twadda nabo October 8 kaakati mu ebyo ebirala ebyakomezebwawo byebiriwa ennyanja zonna nga bwe twakkaanyaako wali ebyo byali mu natural endowments byonna byaddizibwa Buganda eddemu esoloza omusolo gwayo onfuna bulungi mu ebyo byonna bye twaddizibwa ekyalekebwayo mu ndagaano y'olwenda kyali eki awaali akalippo Bungereza keetaatubuulira nti eyagala tuwa bino byonna emala tutega omutego naye ededekeze Ssaabasajja Kabaka bwe basindika Governor Kuts mu kusembayo amukkirizise amagye tegadda gye tuli kubanga ffe twali bannannyini magye
era mu kugenda mu gwasitumu omwenda Ssekabaka Daudi Chwa yakwata omutwalo gwa pound mulamba ku bantu 1,000 yasindika okugenda okulwana Ssematola olubereberye n'ekibuzo we kyali Buganda ye basasula Bungereza yesasula Bungereza negani tujja twala omutemu ogwo ne mu kusinzanga bwe tufanagana ne tama yomwe tuyise Buganda tujja tola ku bugagga bwa yesasule abakozi baayo kyovula nti bajja n'obugagga bwabwe sa Daudi Chwa yali amaze okubasasula okugenda okwetaba mu nsonga ezo ofuna bulungi kaakati amagye lwakitegadda yenteekateeka ya Bungereza gye yali erina okukwata Buganda otuteeka eno bategeeza Sir Edward Muteesa mu kuwandiika bamugamba nti wano bw'ojja n'otuula mu ntebe eno ziri states ezisigadde 13 zijja kuba wansiiwo obwakabaka buli olwo bamaze okutuuka ku kitiibwa ky'obwa empula onfuna bulungi abategeeza nti bannange ekitiibwa ky'abo empula si kyekikulu amawanga gali gabadde makulu nga tukolagana nago obuwulize bunaabeera butya nga nze mpa ebiragiro mu nnimi ez'enjawulo ezitagattwa wamu naye wano ewaffe mu Buganda ebika twawera dda ebika tuli mu bika 36 mu budde buno onfuna bulungi ebyo byonna byajja n'ennimi zaabyo ne twekkata wano ne tukkiriziganya era twakola endagaano tuli ekintu kitya bali mugenda kukyusa mu ennimi zaabwe mbategeezi bateeke obuwulize e Buganda naga nti ekyo kiyinza okunkaluubiriza kaakati ekiri emabega kyenjagala Buganda etegere ne kibabadde tebannakumanya kyekino Governor Cohen yategeeza Governor Kutsi nti ebintu bitaddemu omuzannyo newankwadde bakwesenga special envoy mu kujja okudedeekeza Ssaabasajja Kabaka akiza okuyingira mu kintu kiri obudde bwe tulinawo butono n'embalira by'ebyo Buganda byetubanja n'okutunulira butya tugenda ofuluma eggwanga lino tetunakitunulamu bwe tunadda mu kaana k'oyo okugamba nti mukkirize lwaki mpowooze waliwo obuzibu kye tugenda okukola kiki tuteekemu amaanyi be a good police I'm going to be a bad police onfuna bulungi Sir Edward Muteesa wa Lugembe ekiwandika akiteekako omukono lwakkalwe oli amugamba nti bw'ogaana nkuleya mu linnya lya Katonda nva wano nga nkukubye essasi togenda kulama katulabe eggwanga lyo gwe lyali ennyo bwe bano oba ofudde oba onooba okyasobola okusalawo bwe yawulira ekigambo ekyo naga nti kule eggwanga lyange kyokwetaaga obwetaaza okuteeka eri omukono ensi eri kitegeera ne mu katabo ke baafuba okulaba mu description of my kingdom ennyukuta eyo baagiwandiikamu yenna yakafulumya baamusasula ekigambo ekyo ne kivaamu kubanga tekafulumiza wano oba ntegeera bulungi nti Bungereza Governor Cohen yakaka bukasi Ssaabasajja Kabaka n'amutegeeza nti ekiwandiiko kiteekeko omukono kkiriza oba gaana kyekyo kyolwaliro kyagashumba kyagamba mukkirize oba mugaane tuli obukadde 11 ffe tusalirawo eggwanga lino Abanalwanda kkiriza oba gaana tuli kikira kyaggoonya ffe tusalawo mu mazzi nfuna bulungi tuli baddugavu mu America tetukyava wano ffe abazungu abali mu South Africa Cape Town Cape of Good Hope tetukyavaawo ondaba bwajja atulazaawo n'omuzungu bwatu byakola otukola Buganda kaali kakake Ssaabasajja Kabaka okussa omukono kuno endagaano eyo weeretera Michael Kintu okumutegeeza Michael Kintu yatusooka kutegeera nti Ssaabasajja Kabaka bw'abadde mu lukiiko luli babadde bateesa ki olukiiko lugenda ofuluma nga lumutegeeza nti tulina kgenda Bulaaya kwogenda okuteekesaako omukono Michael Kintu yewe yalaalirira okugaana okussaako omukono ng'amaze otunuulira ebintu ebyo nga tabitegedde naye teyamanya nti mukama we baamunyize oba ontegeera bulungi era yagamba nti singa nawuliza amagezi ga mukwano gwange ate era katikkiro wange Michael Kintu twalibadde tutambudde mu ntandikwa eri amuwadde amagezi nti Ssaabasajja Kabaka tukkirize tugaane tudde mu nteekateeka y'okuzzaawo endagaano ze tuba tusazaamu Buganda esigale nga twetunde mu ffekka bye byali ebigambo bye n'agamba nti omuzungu ono tukyamwetaaga olw'eggwanga lyaffe okuba nti likyali tto nga ate twetaaga okukula wakyaliyo bingi bye balina bitasobodde kutuukako mu myaka 68 naye Michael Kintu n'amugamba nti endagaano gy'ojja okussaako omukono ogyetegerezanga bulungi wano ye waataategeera Michael Kintu nti wabaddewo okunyiga Ssaabasajja Kabaka embizi ze banyiga Jakana mu Seemaayi n'atukoga nti agunsinga ebintu nabyogera
nsoke mpeweeremu era nzikiriza kale mu nsonga eyo akonjagadde nako Abaganda bakategeere nti Kabaka teyakkiriza ku lulwe mu mateeka kye muyita under duress butereevu yes awalala bamusinga mu nsonga endala tukosa undue influence naye wano yali duress naga nti tusaako omukono gundi va mu kusaaga nti twazze kusaaga Kabaka nassaako omukono ku lw'eggwanga lye kaakati bwe tumala okutunuulira ebintu ebyo nga tuyingidde mu ggwanga lino bw'amala okutuula ku ntebe Bungereza Daily Telegraph efulumya ng'olupapula lw'amawulire olukulu oluga nti akamasu kamaze okukwata emmese ono yennyini abadde atukalubiza bw'abanga yasoose otutuula ku Namulondo ku ntebe esimbye ekigambo Uganda kyabadde awakanya eggwanga limaze okutondebwawo newankubadde yatulemesa okuteekawo East African Federation olwali tubalise mu East African Federation within eggwanga tumaze oddikuba ekigo ng'akamasu kakutte dda kubanga abalemesa emirundi ebiri East African Federation neegaana neva kuchwa ate nawe neegaana ku lw'omuteesa naga nti omusajja ntumukoze tuti omuzungu paka yagamba tujja leka Buganda tumaze oggikuba ekigo ye statement eya Governor Cohen yafulumya nti namala mu office y'omukulu w'amatwale emyaka 12 nga nstadinga butya Buganda gye boogerako kamenyo butya bwe ngendo oggikuba ekigo njireke nga ngisaanyizzaawo yamala n'akituukiriza newankubadde mu ebyo ebyakolebwa yatuuka ne yeenenya naye okwenenya okwo kwali tekukyatugasa 1964 naga nti Ssaabasajja Kabaka bwe nakuwamba nzikiza mu 53 nakola ensobi nene neggwanga yali amaze oddisuula ofuna bulungi naye enkuba eryokanga netonnya ne tulaba ensisa bwe zenkani emyoyo emikwano nali nakwana mibi so si kudda lw'Abangeeza lwokka ne kudda lw'Abaddugavu wali mu 53 naye ate mu 64 avaamu statement endala emutegeeza ebigambo bino nti kyannaku era nga kya ssanyu kapiteeni omuto okwaniriza kapiteeni omukulu bwe bali wansi w'abendera emu kyali ategeeza kyali ki nti Muteesa bamukutte okujja okufuga eggwanga lino nga kapiteeni ng'ate ne Governor Cohen kapiteeni Machazo yali omukulu nga Muteesa muto yagamba nti kapiteeni omukulu ng'aniriza kapiteeni omuto bwe bali wansi w'abendera emu ng'amaze otuteeka mu kiri kyali ategeeza ki nti eggwanga yonna eryawamu tuligasse liri under British Commonwealth tejja kuba ggwanga Buganda lyokka nation ate ne bannayuganda babeereyo ne nation endala awe twabulira kaakati mu byajja bitukolebwako coercion yali mu kyo Buganda tukyalina obudde bunene kweteekateeka bweteesiteesi ng'oggyeko abatudde mmenga abali b'ebicepere n'abo batatunuulidde factors esinulidde ku Buganda lyali ggwanga nga lisitowa kyenkana ki tukyasoboka okuba olukukanga bwe twali ddala tusobola n'okusingawo bali ne tubalekawo yes tukyasobokera ddala nkugambye nze mu mpa obuyinza obusolooza ensimbi Omuyisirayiri wali ow'okuboza omusango yasaba bukadde buna obwa $400 n'aga nja sabako 10 kyokka obusigadde mujja kubumpa nga maze kuwangula musango buno bwali saaki era ettiimu yali emaze okukolebwa nga tusobola kusonda ssente ezo kyekyokka ekyali kiriwo kino ekirenze ekyamalevu kyamuza mutwe ekitabani kya Bobi Wine wekyayogera ebigambo by'ekisiru nti tusonde ssente bali boogera ku by'ekisaawe abo baagala kukyuka era omwana amala okuwera ng'abatwala ewa Museveni Omunalwanda ate gwe waayo ebyamagezi eby'ekisirusiru ng'ebyo abaana baapaaluka bupaaluusi ensonga eyo neesooka ebuliraawo naye Buganda mu kwekuttulako mbala emunnya lya Katonda atudde mu kamera eno Buganda okwekuttulako kikeere nkya it is a blink of an eye singa tuba tumaze okwegattira awamu ne ssente yennyini bwe tumala ogikuŋŋaanya aw'okugissa weewali gwe banka toggulyawo akawunti wano genda mu Barclays Bungereza genda mu banka eya Sweden egatta ensi zonna ogulewo account obategeeze nti sente zigenda kuno zakoza kwa musango gwa Buganda okwekuttulako basignatories ne Ssaabasajja Kabaka tomuteekako lwaki tomusa ensonga weeziri yajjibwa mu byobufuzi mu 53 number 2 mu bijja bikolebwa mu ssaawa zino tuba tunira Ssaabasajja Kabaka Namulondo kennyini yagiridde ng'alaba olw'obunafu bwe kaakati wano abakopi bwe tuba tusitukayo ng'okwagala okutereeza Namulondo Kabaka ajja asobole okusanga ekiteredde ate tuteekamu ye
oyo soka Musa Bbali. Okay. Ne tuzimba ttiimu y'abannaddiini ey'abayivu ba lawyers ey'abakunavu mu kutegera kw'eggwanga lino nga bwe yaliwo yaweerezebwa mu kugenda okutunuulira Bungereza ng'emaze otutunuulira tugenda mu Meefuga 61 tuteese ku ebyo bigenda okusembayo gye baatunuulira Kyamuli bwe tukomawo nno ne baga nti abana abangeeza entegera yaabwe yalunguuba ne mutuyita tujja tuteesa ne mutunuulira nga mutadde mu ntebe ya Dairema nga batadde mu ntebe ya Dairema mwe mutuyise mwe mweyisa nga tulinga ffe abeereese bagenda okitunulira nti ennaku omukaaga oguweddeyo nga tuli wano tulinganga ebikoko ebito katudde waffe tuyise ekiragiro yaba atuleeta yaba ffe kyatuleese eno kiki be bajja batuzungirako eno we wava n'ekigambo abazunzi nti abazungu bwe twadda wano Gavana Cohen yali ali ku Governors Lounge we bamusisinkaganyiriza ebbaluwa omutegeeza ebigambo bino nti Abaganda bagenze ku Parliament awali states 13 ze twawandiika balese ekiwandiiko ekikugamba nti okuba tuvudde mu Bungereza ennamba yagenda y'abantu 11 abali basindikiddwa Ssaabasajja Kabaka amaze ogiteekako omukono awandiise ekiwandiiko ekikugamba tetuzze wano gwokkirize oba ogaane wabula Buganda yeefuze. Onfuna bulungi nnyo n'olwayo kikyasoboka okutegeeza Museveni mu ntebe mwali nti mu ebyo bye twakkaanyaako nga tuyingira mu nsiko twakutunuuliranga n'abaamu omuntu mulamu ne tugenza okitunulako nga toli so n'olw'ensonga na bwekityo Buganda si kweguya noonyaayo bonna b'ogenda okwegatta nabo gw'ofuga eggwanga ly'oyagala ffe Buganda tutambuddemu twekutudde era kikyasoboka na wano kisoboka naye okwegatta ne ssente z'akozesezza zireese bannaffe okuba ebigenzigenzi okuba abayala n'asooka amanya nti eggwanga tulifuga nga lyavu awo tugenda okubafunira naye wali twagenda era Gavana Cohen baamugamba yanguwa ezo emyezi 3 egyakayitawo bwe tubaleka ennaku 9 ne zimala ziyitawo eggwanga limaze okugenda terigenda kudda onfuna bulungi nnyo awo byatuukira ebya Gavana Kutusi bamusindise Kamenya azze aledekereza Muteesa wuuyo agize nti baneetukkirize akamaaso bwe bawandikira mu Telegram nti kamaze okukwata amaze otuula ku ntebe Uganda enywedde twafiirwa biribwa awo okuva October 1962 gy'emyaka 6 olwayo gye tugenda okuba nga tuwezezza okwata emyaka 6 egyo nga tuli mu ggwanga abakulembeze bonna abazze okuvira ddala ku bayivu abaateekawo ekigambo crossing the Rubicon 1958 ekyakulemberwa Abu Mayanja bonna nga batunulidde n'entandika z'ebibiina ebyali bitondeddwa okuva mu 52 nga tutandika ne UNC taati twalinawo UPC twalinawo eno kati nga kyetwali tugamba nti nga Nupu bwe yajjira bayirenya yayitibwa weevu waliwo ekyakabaka yekka nfuna bulungi si kibiina wabula yali weevu ezze ku lw'okugamba nti Kabaka y'abaafuga ffe gwe tutegeera enkola yammwe gye muzze nayo tetujja gikirizaamu ey'ebibiina tuyina ebika ate gwotwala mu bibiina ate ebika birwanagana n'ebibiina nga byo tebitegeerekeka waliwo ebibiina by then 13 onfuna bulungi nnyo kaakati bwe tumala otutuuka mu mbeera eyo Buganda awutandikidde political turmoils and wrangles nga ziva mu bayivu abatutte obuyivu ate obutali butegeevu bo ne basalawo okugenda n'omuzungu ne bambala eddiba lye n'entegeera ye ate ne batandika okwerya bo bennyini ndi musajja Muganda nze Joseph tekikugaana kuba Jakana Nadduli nga Sulaiman teririiko n'oteekako Gabindadde jjajjange n'oteekako Sempa era jjajjange gonna tekikugaana kuba mu Katuliki tekikugaana kuba mu Kusiraamu oba olwayo tukyasobola okuteekawo ba saints ng'ojja ssanga omuzungu nga yekizito kubanga lyatukuzibwa neringira muki mu ddiini naffe ekyo tukibala okukakasa nti amannya si kyekitegeeza n'eddiini y'Obusiraamu ekugamba Obusiraamu mwoyo nabikolwa byo wakati w'okumala okukkiriza sirinnya naye yagamba nti mutuume amannya amalungi yo kyegamba teyagamba nti tuuma ga Kiwarabu si bwe guli kaakati na wano bwetu bwe twafaanagana nti twamala okutunuulira biri Bungereza bye yali emaze otukola n'ebyo ebiteekeddwa mu ndagaano nga Kabaka amaze otutuula ku ntebe twagenda okitunuulira nga Buganda tufiiriddwa bufiirwa olw'abayivu abo entandikawo z'ebibiina bye baateekawo
abategeeza nti wetuva mwe mugenda okusikira. Era obuyinza bwe tubadde mu zino zonna governors lounge z'olaba Mubende, Masaka, Kampala, East Mengo ne West Mengo, byonna mwe mugenda okubibeeramu. Ebite bino ebyamagye byonna byolaba Mbuya, Kireka, Gundi, Uwa, ebyo byammwe Bombo. Obuyinza bugenda kuba mu abayivu. Olaba omululu kye gukola. Gwakwerabiza eggwanga n'ebika kyo kyovaamu. Abo abaabirimu, most of them baali Baganda. Oba ntegeera bulungi nkufuna. Kaakati abayivu abalala begattibwako, twasanga obuzibu by then Mustang ye taata w'ebigambo bino. Mu abaddugavu abali njagala okubategeeza mukkirize nti nga China bwe yakozesa slogan egamba China for Chinese, mutwale enkola eyo. India for Indianese. Yes. Abagenda mu India basa bwetuno mugenzi yakafa asa ani omusoga prime minister Chivedinda bwe bakomo ne slogan ezo Uganda for Ugandans. Oba mfuna bulungi. Africa for Africanese. Pan Africanism wetandikira okujja okuyingira muno. Neweewunye Pan Africanism bagiyimba nga ne kye bayimba tebakikola ki nga tebakitegeera. Kaakati oyimba Pan Africanism mu kifo ky'okukuza culture ate olesa education na nkola ya kizungu oba otegeera. Awo nawe ndaba. Kaakati olwaleero kwe kukeera enkyano ddira giri embaata n'olyaluza ŋŋaŋa oba ntegeera bulungi. Enganga bwe gendo kitunuulira nga bulijjo emanye egenda fulumya ŋŋaŋa ate evuddemu n'ambaata. Kakati ekyo ye yetunuleko etya kati naffe bwe tufaanagana. Oba ntegeera. Kakati ekyo kye tutunuulidde abayivu bano basse eggwanga okuva mu 62 mpaka we tuli okutuuka mu 81 we babbira akalu ka 8 aka DP ne bayisa n'etteeka yenna ayogera ku ebiva mu kulonda bijja kuba bwe biti ne bwe biti anaateekawo engasso eno oba ebibiri okugatta kw'engasso okwo oba si kyo okusirikira ddala. Laba bo tebwajja ne UPC ng'ekibiina kyetonzeemu abantu ate era kinyini kyekutulamu ne kiba n'ababeka bangi ye gwe baakulembesa okuba nga agenda okukulembera okutwala ekibiina ekyo. Oba ntegeera bulungi. Awo akabasa akasooka mu kuva mu 62 mpaka 81 gy'emyaka 18 egijjudde gyali fugge. Abo bonna abaayita Museveni agenda okumala okujja tolinaamu gwolonda kubanga Ssaabasajja Kabaka Frederick Walugembe oyo ye yali seremoniyo. Bwe guli. Era ebbanga lyeyamala kwebaga nti sijja kubisobola kanzire ku ntebe yange. Obota agenda okitunuulira ntajja kusobola kufuga nga Kabaka gyali naga nti tuteeka omu ku baaveewo. Era yasaba okuwanika kw'ebbaluwa omugwagwa gye yasitula n'atwala gye batayogerako olwayo nakyo mukitegeere. Olwaleero abadde Mmengo ebbanga lyonna Nabbosa yagyetika okugitwala Bungereza ewa Secretary of Colonies okumutegeeza nti tusaba okwegattibwako n'amaanyi Bungereza esobole okuba nti ani obote okusobola okuwangula eggwanga lino. Obwakabaka bwe mwalekawo amaanyi gakyali mangi tusaba Bungereza twegatteko singa wabeerawo ekiba kikoleddwa. Naffe tukkiriza nti mu bugagga bw'eggwanga ne bwe tuli twasoma ku bbaluwa gye mwaleka mu 5/6 eyali esaba Buganda ne Ssaabasajja Kabaka nti bwe tuba tumaze okufuluma Bungereza eno twaga tusigaza omukwano nga mugenda tulimira pamba mutulimire emmwanyi mutulimire taaba n'ebisigalidde ebyali ebya cash crops nga solo produce oba buyer yeffe Bungereza. Naffe tukkiriza nti bwe mutukwatizaako ku bbaluwa eyo ne tumala tukuba Muteesa ne tumuwangula endagaano eyo tugenda gitukkiriza mwe ba solo producer era buyers. Bungereza weegattira ku Obote kyovula nti Kabaka agenda okuwanga nko agenda Bungereza bamutunuulira kyamuli yegwe Kabaka kale bamwe bukyeba wajja okusatu tulabe otugenda okukola. Eyali mukwano gwo emyaka 68 n'obutegevu bwe mwasanga wano n'amagezi ge mwatwala ebyo bye twafunamu Bungereza yali etuli emabega. Kyova olaba buli Muganda yenna gyali
bw'abakkiriza mu nkola y'okuba Buganda okuba sovereign state. Yes. Ke kaseera Jakana Nadduli ne ttiimu gye twali tugenda okuteekawo bwe yali eteereddwawo bwe tuba tukkaanya teri atuvunaana era tekivunaanya. Buno si busosoze wabula okusinza kuba tuyisiddwa obubi munzikirize olwaliro nkibategeeze. Essente tusobola okuzisonda bwe mba musobodde okusondera Jakana Nadduli. Yes. Emiliyoni 5 ez'eddwaliro nazisasudde. Mu wiki emu ne wiki obutabwa. Emiliyoni 1.5 ey'okufumba ekisambi ngenda Mande bakifumbe. Onfuna bulungi. Nkyasabayo omuwendo omulala ogw'okuba nti neewala ekkooti ogw'emiliyoni 20 tofayo ne bw'osindika siringi 1,000. Bannange we zinaggwayo siri mu njala era siri mu ate bakimanye nja kubategeeza nti essente zikoze eki ziweddeyo. Mbesaba busabi oba ne mbwetoowaze mumpeereze essente ezo omusango gusobola okugutunulamu. Ekyokubiri nammwe mukuŋŋaane omusango gw'okuteekawo nti ndi musosozi teguli ku nze nzekka gutugattidde wamu ng'Abaganda. Yes. Newankubadde Mmengo esirise nga yeegatta n'oli ono Gashumbalelejja stampa waabirangako wabula ennannyini busosozi omukulembeze omuki omukulu mu byo. Nja kubasaba essente muzinyambe muzisonde bifo nga 21 nja kujja mbategeeze kyakasente kaweddeyo. Ndayira mu linnya lya Katonda sina kikumi kya muntu kyenja kunyaga. Ate bakimanye nti bw'omusango bw'oguwangula sente zidda bazikuddiza. Yes. Bwe mulisalawo okuŋŋa nti tutandikire kweza okusonda ku musango gwa Buganda ezo zigenda okuba mu jjamba eryo. Naye ng'ekirimu ekikulu kyekiriwa mbategeeza lunye nti Buganda tukyasobola okwewaabira Queen wa Bungereze owadde nolwaleero waliwo kingi. Ffe tuwawaabira ggwanga so si muntu. Ontegeera bulungi? Ebyaffe byonna ebyayonoonebwa n'ebyo bye tubanjiza central government ku ndagaano empya gye twalowooza nti Museveni azze ye waffe ye muzungu ategeerekeka. Emyaka 40 Buganda efiiriddwa bufiirizibwa nalyo vvu gigatte kwaga 2 tewali kyolaba n'ogamba tewali. Kaakati tuteekeddwa okukola kyeki wakati w'ebiri kwe kusalawo ku Buganda abo abategeevu n'okuteekawo debate Buganda twekuttule oba tusigale ne bano bannaffe tuteekewo enteekateeka entuufu. Bwe tuba tusigala terms and conditions tuzimba ziriwa eza unity in diversity ezigenda tuwa ekigambo federal system. Museveni gyatulaza ebirowoozo bye bwa namunigina ng'obote bwe yadikola declaration egamba nti olwaliro Uganda efuuse republic tewakyaliwo kyonna kyogera ku kigambo monarchism. Bw'oba oyogera ku Buganda yogera ku East Mengo Mubende na Masaka. Buganda weekoma. Teyatta bwawa n'obwokka n'obwansi osigadde bonna yabutta n'obwewaabwe. Naga we are in a republic. Republic mu myaka 6 ereese kiki ekirungi kyolabawo gwe omunyolo kyolaba omunankole kyolaba omukigo w'ekigezi omulango n'omukyoli omuna Eastern wobotunyo w'Ekkalamojja owa Tooro ne Buganda tuganyuddwa ki mu kigambo ekitugattidde awamu ng'omunalwanda w'olwaliro bw'okimugamba agamba nti ososola ate ye bw'aba akutegeeza agamba nti eggwanga Buganda lya ffenna nga musinziira mu kawaayiro ki era mwaligulawa. Ontegeera bulungi nnyo. Kale mu kweddiza obuyinza bwaffe n'ebiteekeddwa okutambula October 8 ebyaddizibwa muzungu amagye go gaasigalayo enteekateeka y'eri baba basoma ku kigambo kye nasujjumisa ekyakinyonnyola ekigambo federal system basobola okuddamu okukitunuulira ne bakyetegereza buki bulungi nti federal system tetegeeza Buganda yokka etegeeza ffenna waki ffenna wamu buli ggwanga n'okuba n'obuyinza bwalyo. Olwaleero buli state erina endowment yayo esobola ogiyimirizawo nga teyeeganyidda ku state endala wabula tulina okuteekawo etunifyinga ng'eggwanga eryawamu tetuba ntuga nti Uganda tuba tuli wamu industrial center tugiteekewa nti northern region ekitugatte nti ye ensi eneetuwa amata n'ennyama etugambe nti yeriwa nti eyo western nti ensi egenda okuva mu cash crop omulala agenda okutambula nti nga bwolaba taaba biki etukiwe Buganda. Bwe tuba tugaa nti eastern tugiwe biriwa nti tugiwe bino ebyo byonna bitugattiramu olw'eggwanga etugassa awamu ne buli ggwanga lirina obusiteeke yaalyo n'obuyinza ku bintu byalyo. Ontegeera bulungi? Kaakati awo nziramu akagambo kano kabategeeza Abaganda tusobola okwekuttula ku ggwanga Uganda era liwe weeri. Sente bwe twasobola ozikuŋŋaanya nsaba okubasiginatola omukulu ku ssente ezo
nkakasa bukakasa tekuliko 10 n'eki kijja kubula tewali nkufuna bulungi tugatteko abalanga tumaze okuteekawo ettiimu eggulawo akawunti mu banka z'e Bulaaya we tugenda okussa ssente ezo omuyisirayiri waali bali bana tujja kulondako bulonzi omu ne ttiimu ye ttiimu y'abalooya baawano seetaagako n'ogu abo bagenda enkyokkere nkyamu mwesingi 10 emitwalo 5 aga dola aveeko agwerya ripooti emu yabuze enkuba yazikubye byagudde mu mazzi ng'otuyane nabe mwaka so mu Buganda tolina muntu yenna gwe weetaaga mu administration y'emmengo babeere supporters if they want it okay naye nga tebali mwabo administrators tokibateekamu oba caretaker balina otwala ekintu ekyo mu maaso bw'aba asonze asonde aziteeke mu kabbo abo babbi bonna abali eyo abanyazi kitolinako n'omugwe weesiga gw'osobola kusembereza kintu kino nti tukwataganiramu olw'omwoyo gwa Buganda si kiri kyolaba eri yeggwe nange abakola ebika ffe abaagala eggwanga yaffe okuyimirirawo ffe ng'abakopi bwe tugamba nti tutadde office twalan oba tuteekewo t-shirt nga tuzikulembezesa Buganda kwekuttulako kwekudduka gy'emisinde ezo nga tuzisonda tuzissa ku akawunta tekuliko 10 kye ŋŋenda kukulembera kijja kunyagibwa Museveni bw'aba aganye okutuddiza ebyaffe tetujja kulinda ate mutabani wajje tufukira ku mutwe not at all si bwe gwenda okubeera tetujja kulinda ate mulala wakujja ate era yono ne Buganda wano olabanga ekyokusaaga emyaka 10 okufunayo owookubiri n'atukola kata 3 Buganda gisiibule busiibuzi emyaka 7 si kyangu newankubadde tuba wakati w'ebibiri nakibagamba dda nti olwali tuli wakati w'ekintu tukozesa omukisa guno guyitawo abaana ba Isirayiri baamala mu ddungu emyaka 10 ameka Museveni yakatwala ameka webale nnyo kakati ke kaseera ate okutuuka mu nsi ensuubize naye ate jjukirayo abaatwala 7 tukyalinda kwanaago tulondayo wagenda okujja tugatteko 3 ebe second chance tukozese chance eno esobola okujjako n'okwetereza baba baganye bakkirize bakyuse tuyingire mu system gye twetaaga etali ya bwannamunigina bwantegera ya Museveni nga yo omuntu yekka apaana eggwanga terigulwangako bagwira waliwo Munnayuganda ali e Bungereza yambuza ekibuuzo kino nti honorable ze osomesa nnyo ekintu ekirala n'okusaba nti tukikole oba kikolebwe Buganda yeekutule eddeyo nga bwe kyali era bwe kiteekeddwa n'aŋŋamba nti omuzungu naye engeri gyali emabega w'ekintu kino okulaba nga Buganda yagikuba eveewo ebeera ettale kinaasoboka okutuwa omwaganya n'okutukkiriza nti ddala kituufu n'omusango tuuka omuwawaabirwa tuguwangule byonna ng'atunula era tugere mu maaso tuddemu twetengerere omuzungu akyalina wazi gyatuwa okukkiriza ekintu ekyo okuddamu ye Bungereza weeredduka mu British Commonwealth gundi mu United Nations yavaayo etya mu European Union European Union yo ani yagikugira bagiteeka buteesimbu byo nti mu bino bwe bogenda kufuluma kijja twala emyaka 12 nga bino okyabisasula tetuganye ebyali munda ganega nti tinzikiriza tujja sigala nga tubiwa n'essiriiyo pawunda n'ekitibwa kya Bungereza sobola okusigalawo ekyabannamo kye mwagala kife ekyo kakyokka nga reference ewanguza omusango tufina we twekutte walala wonna tewaliiwo we twekutte walala Morrison's report ya 1961 yamala okujja nga tumala okukola jurisdiction ne boundaries za Buganda wezigenda okuyita yali emabega waayo mu katundu ake-18 yalaga nti ekirese buyagangaiza okuggyibwako kwekakasa jurisdiction ya Buganda ng'eggwanga ekkulu era eryateekebwawo nga libadde mu kye tuyita sovereign state eri under protection eya Bungereza tiyateekako nti province tiyateekako nti nno territory tiyateekako nti colony oba ntegedde bulungi kakati awo byonna bujulizi bukyaliwo obwerambisi Bungereza kyetyamu kiri ekintu kimu bwe butitimba bwa pound multi millions of pound zegenda okuddiza Buganda zetugenda okusubwa emiliyoni 100 zitulema okusonda kubanga oli yayagalayo 10 tukisonde kya pound tukimuwe kubanga yoyo lisaaki agirina Nadduli Jakana wembedde n'ebitabo bisobola okukunnyonnyola ekyo naye ate ali atudde eri tolina bw'okweka history ekiwangula musango si kuweza kwa bitabo knowledge and capacity how you design and address
to the court. Yes, kyekiwangula omusango. Biyinza okuba ebigambo ebyo nga byebiwangudde. Gwe Diplok agenda osala ogwa katundu ak'omukaaga yabuuza statement egi nti who is the beneficiary? Nga tunulidde ensonga egi mwajja mutya Bungereze okwegatta ne Buganda nti baasaba bukuumi naga nti bali be bannannyini mu ndagaano. Bungereze talina buyinza ku nsonga n'asala omusango gw'ensonga butereevu. Kaakati na bino bwe bifaanagana ekyo kikyasobokera ddala watali kukutiisatiisa gwandaba. So nga tujikula emundu tegenda kukutiisa ne bw'aba azina Museveni nga mpitirivu. Gino misango gy'amagezi temunnabamu buyeekera. Obwo tebabuyita buyeekera. Era tuli mu kusuula gavumenti ye wabula tuli mu kunoonya butya bwe tuzzaawo ffe kwemanya. Abazungu abaatwala abaddugavu abaali balimu obuyivu abayonoona eggwanga lyaffe. Kale okuviira ddala mu 1996 bwe tutandikiraawo emyaka 40 Buganda nalyo vu era it has been wasted. Emyaka n'egya Museveni. Eja President Museveni. Twakkanya mu nnyingo eze-10 eza 10 points program ezinsibye mu NRM up to date. Ne ngamba nti buli muntu yenna ajja mu byobufuzi gavumenti eyise kwe tweyamba era n'amaanyi gaayo gennyini ge tukozesa okutunulira kuggwajja okusaba akalulu ku bisobyo byayo byebeekoze. Akatundu namba 7 ku buli mugezi yenna akozesa ebiwandiiko kaatulaga nti we shall redress all the killers committed by the past regimes. Tuligolola ensobi zonna ezaakolebwa gavumenti ezaatukulembera ezo eziyise maki emabega. Parliament ne Buganda caucus eyo ndi ya nsimbi etalina na makulu lwaki ekitundu ekyo baakitondawo. Era baali bayogera kujjakana okuba omusosoze simanyi yaleeta kantu akeeyo ko n'akeerabira. The Buganda caucus, the Ankole caucus. Obo babuyita batya? Kwemanya oba nakyo tukirwale nti busosoze. Nata bakuwabya tebalinayo Bunyarwanda caucus. Nguga oli yagira mbavandimwe caucus. Ate bonoga nti Bunyarwanda caucus mu constitution mwali yafuga. Yafaayo kinga akimanyi nti ye yabatwala. Naye bavandimwe caucus. Era akaseera konna wano we tuli mu statement egamba tubalina kyakola. Time is coming but ankoga batulina ekyokola tebutulina. Emyaka enkaaga kyenzijemu ekikulundoza yessaawa okwefumiitiriza ffenna okukola kyoze oyogerako ekyokutwala omusango guneeno. Ndoza ke kaseera kuba waliyo n'abajaguza bagamba ameefuga ga Buganda. Olwali bajaguza ameefuga ga Buganda era twefuga n'obuyinza ne budda gye tukola ki bannaffe ne babutwala. Era Buganda tekyagijjaako kuba nti ze sovereign state very known. Ebiwandiiko bwe muba temulina nze kamwa koogera nina ebimala. Jjajjange yali mulamuzi Abrahman Ali Nadduli azaala kitange Abdul Nadduli. Kyovula nti yagenda okufuga district eyo tewali tteeka limwali onamuyitamu n'omulimba. Aji wetu ina kiwandiiko kyonna kiwali oliko ki omulimba. Bana abajejemba n'Oluganda nti Aji tamanyi Luzungu. Simanya nti oba Oluzungu lulina kye lugatta kutegeera ennyo mu Buganda. Abaffe language nze simanyi Luswayiri simanyi nti oba nina okuba omusiru kubanga simanyi Luswayiri. Gwe atamanyi Lufalansa simanyi lwaki nti gwe tewayita musiru kubanga tomanyi luki Lufalansa. Oba ye teyalwagala kubanga nze mmanyi teyalwagala bwagazi. Naye nga alumanyi. Ate geography yalinga abisomesa byali esomesanga mu Luganda. Yasomesanga history yalinga asomesa Luganda. European history bamutwandikako wano mu Luganda. Sajja yatusomesezza ne grammar mu program esembi. Webale nnyo ye yagala olulimi era Aji olulimi lwatayagala. Yalukubangamu ebitolo era n'amatobo ng'akigenderedde. Kyovola nti mu nsiko bagenda ova tebakimanyi nti Aji amanyi Oluswayiri. Bamala mukwatira bombo wali ng'abawulidde bonna wedda boogera kati awa interpretation efuluma n'abaga nti wedda mwogera mu Luswayiri ne mwayogedde ekigambo kino ne kino ng'ate abadde musonga Aji wayiga Oluswayiri ate ddi nga badde tebakimanyanga. Kaakati Aji obukyayi bwe yateeka ku muzungu olw'eggwanga lye yalina okubanga olulimi lwe talina ddwa kitiibwa nti aluyige nti alulage nti alumanyi. Aji yenkola ye kyoba ntayagala Luzungu si nti talumanyi. Era gwe abadde afuga LC5 kiwandiiko kikyoga nti kyamuyitako mu bujega era obutasoma buno bakindage. Abadde minisita kiwandiiko kibaleese kyoga nti ataddeko omukono nga lwabutabeera lwabutamanya Luzungu.
Museveni emirundi emeka gy'addamu ku buddala kuteeka for interpretation ate ayita ataasoma bino byemujejembako byaliko byappa fe tunoonya bwongo content ezimba ggwanga so siranguleegi oluzungu ate ndwagazaaki Honorable abaliwo olwaleero nga tujaguza emyaka 6 egy'ameefuga ga Buganda ozze oyogera nnyo kye nandise ndoza okusisimula oba awakening the conscience of the people eya administration y'emmengo obwakabaka bwa Buganda saako n'abakwatibwako ku nsonga za Buganda naye ensonga eno nali nayagala dogikubuza nti abakulu bano tubazuukusa tutya okulaba nga nabo oba beegatta ku trend yeno okulaba nga tugoberera ekintu ekituufu nga tuli wamu ffenna oba tekikyasoboka gooza bali abaatandika 27 baawera batya okuba nti eggwanga lyobo tebaali mujja mu ngalo tetwetaaga ffenna tusiveeyo tugwe twegatte wamu katusituse ffenna buli omu atambuza ekintu kulonda crimit eri abantu be bagenda okuyimirirawo tetuba tunoonyeza olukiiko luno lujyamu baliwo abali viable and valuable competent people tetwetaaga na kusukka 24 bwe tuba bangi nnyo bwe tuba leesi 10 abo bamala Buganda edda abo baddugavu tugatta kubali abaisirayiri abana bo bakola omulimu ogwabwe naye mbaddugavu abo seetaaga mulooya nze mbanja kumala nkugambye wano bugwagwa bw'abalooya betulina abasinga obungi ebitundu 95 ku buli 100 osanga bana abasobola okukakasa nti baategera bye baasoma so simbu tabitegera mu kuyita wabula okuteeka mu nkola ekyo kibateekeddwa okukola era abasawo ebitundu 95 ku buli 100 bangi nnyo basomye obusawo nga babutegedde naye enguzi bwe bayitiridde bangi abasse bannaabwe nga basse mu bugenderevu naye nga ate siteeka likulaga kitya kusooka kutaasa bulamu ne professions endala bwesito bwe zikola ki wano mu Buganda bakalaati babbanga amataka g'abakama baabwe oba obutamanya kuwandiika mu kutwala ebyapa 6 ebibiri n'abyewandiikamu ne biyita ku blue page ne batunka n'abantu oyo yali awandiika mu kika kyaffe twali tetumanyi ettaka lyali lyaki nga tebikyalina bwe bidda okujjako ettaka eryabalange eryo tolina bw'olibba nobanga yali jjajja kubanga ebirangira bo butwala kika kya maama fe ntwala kika kya taata kale yenna yali ku blue page yaba nannyini ttaka naye kyenkulaga kyeki nti obunyazi obwaliwo mu budde obwo ne profession y'olwaire buli omu bwali kaakati okuleeta omuwendo gw'abalooya okuwera nti bagezi nnyo bano tulina Erias Lukwago ono sima tulina Medad Seggona bano tuli bagundi awo nkubo byomponga byoya katujje Uganda y'enkya so tewetaaga munamateeka mufirika yenna ku musango guno nze omummala olondamu bategeevu kubanga bano abantu abategeevu abasomyeko ng'ate bategedde n'Obuganda bwabwe tekiteetaagisa kubeera looya wanabawuza emisango gya LC1 egy'ettaka babasomye mateeka soli bwajja ate okukwegattako nga ganzi njagala bbeera gwe londa ttiimu y'abantu abo noga nti bannaddiini njagalako 2 okuva mu bukristaayo 2 nga basiraamu 2 okuva mu ndagaano y'olwenda zeddiini esatu noga nti nja kwetaagayo edible people oba edible leaders abaavaako nga batudde noga nja kwetaaga Muzeeyi Nadduli oyo abeereko n'otunuulira olwayo gwe tulina omusajja wa Fuunani yaliko katikkiro wa Buganda Dani Muliika noga nti oyo abeere ku lukiiko bo twe tujja tulonda abantu noga nti yaliko kalidinaali gundi nti ajje ku lukiiko lwa Buganda ku lw'ensonga za Buganda n'ogamba nti ye mu bantu abaddeko abategeevu nga beebuuzibwako mu knowledge and technology tujja tunulira Professor Gundi oyo abeereko mu biwandiiko waliwo doctor in political science gwe tulina wano eno mukugu noga nti mu biwandiiko abitegeera ng'ojja kuba nti munnamateeka awo nze etteeka lyange we lijjira wali awa wamu tunoonye ekyo tuyita omulabe tugattako ba historicals abafaanagana Jakana tuteekeko bameka
abajja kuyamba ku balooya bali mu research eri esinga Bungereza tesinga wano. Ebitabo 1,275 bye nnina bwe ngattagatta omuwendo gw'ebitabo bye nnaakasoma mpeza 1,735 ebitabo bye nnaakasomako. That's why nti nsobola okukwawulira nonsense n'atali nonsense. Omusango gwa Buganda guba guludde nnyo mu kkooti nga gwakwetooloola gutwala emyezi 3 tumaze okutuuka ku Uganda. Ontegeera nnyo. Kaakati wano tuli ku meefuga ge twogerako aga Buganda tufiiriddwa bingi ate nga tufiiriddwa bingi mu maaso gano naye emyaka 2 aga 3 aga Ssaabasajja Kabaka ayovvu aga Museveni ng'oggyeko aga Museveni 2 aga Ssaabasajja Kabaka kiki vu weebuuze Mengo waliyo Bannalwanda Balundi Bazungu baggwanga ki kyenkugambidde nti abo boolina bwe weeteesa okwagala okusuula kwekukyusa eggwanga amwabo totegana kulondayo ekintu katukivuge buvuzi bwe tumala okuwangula kw'omusango ogwo tuddemu tutuule tubagaye nti bonna abaliyo tubeereyo lumu okuzimba kw'eggwanga ligenda ttambula bweti nga Buganda bwe yali sisitimu eryokeddewo etambule nga bwe twalinga eggwanga limaze okwetongolera. Obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka bubeere n'obwa Katikkiro kyetusuusaamu kuno kibeera kimu. Obuyinza Ssaabasajja Kabaka tubumuggyako bulonda Katikkiro abenga ava bweru nga yeesimbawo bwesimbi ekyo kikyukemu. Bisoboka Buganda esigale nga ggwanga lyetongoledde obugagga bwe tulina wano butumala n'ensi endala states ezisigadde zina obugagga bwazo busobola ozikulaakulanya olwaliro abantu basomye obuyigirize buli wamu bubunye tokyalina gw'osibira mabega capital bamulina abamala naye bwe baba batunuulidde nga ffe balina futi za ggwanga eri limu nkikutegeeza nsinzidde wano Museveni ne bwakeera enkya n'afa awo jjo ne mumala mufunayo omulala tukalakatayo emyaka 30 nga tetwogedde ku ebyo nga mubooza tulinayo Buganda caucus tulinayo ate simayino member parliament bagundi b'egindi ebyo tugenda okukomako n'okulya emicyomo nga ggwanga liggwawo nga teririiwo. Naye Jakana Nadduli mbeeyamira nti ku lukiiko luba twetaaga tuluzimbe nsobola okuzimba olukiiko olwo ntukunaanye ssente ne ziwera. Bannabungereza mulina omukisa munene nnyo okusobola okukola ekintu ekyo okunteekamu obwesige ese ne tuzinoonya ne omunteekamu nnyo ne tujja ntukolereyo empapula ne tuggulawo akawunti eri genuine tudduka essente ze tubala wano ku fistula olukiiko oliwo tuzikasuka butereevu ku akawunti eyo kubanga Barclays wano weeri eyajja mu 43 okubeera mu Buganda wano eyafuuka absakat ompula bulungi eyeri gyeri nayo the Cairo Bank eri international wano weeri n'eri ekolaki kubanga lwaki tujagala nga mother account eri eggwanga eri eno liba tegirina sovereign state kugisiba so bw'ogamba nti mother account eri wano basobola okusiba sente zammwe eziriko abeeri tebasobola kugisiba bo nedda Uganda tesobola kusinzaawo n'esiba akawunti nga giggulirawo Bungereza nkitegedde ekyo nkimanyi yes so nga ate Barclays oba ogguliddewo wano Uganda erina obuyinza obusobola okukwata essente ezo kuba liva mu nsi emu watandikira akawunti ngera bwolaba banka etteeka lyayo kuliga nti kyonna kyonna bwe kiba kiganye ddayo gye waggulira akawunta otereza ebintu byo tebaga nti byonna bye bimu Kampala centenary yemu neeno bagaddayo eri gye waggulirawo akawunti mu centenary naye babeera njawulo okubeera safe ogenda Bungereza oba Geneva ne tuggulawo akawunti mu World Bank ne tugiggulawo eyetegeeza ebyo era nga ne interest yaayo za musango kubanga oteekako emabega biki bye kigenda okukola memorandum of article ne articles of association ne tuzissaako essente zisonderweko zaaki zigenda kuza musango wa Buganda kwekuttulako. Bw'otunuulira wano Buganda obugazi bwayo esinga ensi 49 esudde mu United Nations obugazi mu kye tuyita Areboland mu nsi zonna zonna ze twogeddeko Buganda ekyasinze Areboland ne luba olinnya lusozi oteekako ekitooke n'olya tupimikekako ffe ameefuga g'emyaka 6 bugambo oba ddala kituufu ebikolwa bwebiri ekyatta kino bukulembeze bw'abali Mmengo butategeera bye bakola baali badde olwaliro viability weeri naye yafa olwabo batudde Mmengo okuba nti bakola tebabikola ki tebabitegeera obubbi bw'abasukka n'obuyala
obubbi bwabasukka n'obuyala kale wana amakulu g'ekigambo nti Mengo olwo buyogera Ssaabasajja Kabaka na Katikkiro we tokyayogera Mengo kutegeeza ggwanga n'abantu balituddemu administration teriiwo kyegambire nti naye tuba tukola bino abo baleka bbali batugoberera bugoberezi bwaba baagadde byana bya tuleera basika kisike kale Abaganda ffe tulina osika ate bali abatudde eri n'okubakako okufulumayo oluvannyuma lw'okuwangula omusango nti abo bagende mu myaka ku nkaaga emyaka 2 ebyewandisuubidde mu bufunzi Ssaabasajja Kabaka aliko okubeera nga akola nga tukakasa ekyo ddala kituufu olwaleero Uganda yeefuga newankubadde twali badde mu ggwanga lino amaanyi ge tulina nga Buganda twali badde ne tenders ezizimbye Buganda okusukka ku basigalidde nga ziyita mu Mengo twali badde tulina n'ebibuga ebipya ebiwera 5 ng'oggyeko bino byebaagala okujja nga bawaayiza bakwayiriza buli kikulakulawo nti tukigasse ku Kampala buli ekikulakulawo nti nekyo tukigasse ku Kampala awo buba bubbi na bunyazi ekibuga kye twakkanyako kyokka n'emyaka gyaggwako temunnasasula busuulu bwakyo ate osika kirala kiteeka ku Kampala ng'era okisika okijja ku ttaka lyani era okirazaawa gwengaani era state kyeyo oluba era obuwambye gwakubiri ng'obote bwe yatuwamba oba nfuna bulungi kaakati wano ekyali badde ekyangu kyali badde mu mpapula esinga n'abakyala agenza okufa owa Bungereza wano twali badde tumaze okukakasa nti Buganda erina tenders ez'okuzimba enguudo za train mu kwetooloola eggwanga Uganda nga yeyina enguudo ennene nga tutambuza train nga transport ya Buganda kisoboka nkuwulira twali badde mu kapasite yaffe y'emyaka 20 nga Kabaka kwali ku Namulondo Metta Madivaani n'abasigalidde Buganda Sugar Factory n'amajaani nga ffe tusinga obugazi ku kyo n'abanywi b'omwenge ffe twali tusinga ne factory ezo ennungi ofuna bulungi mu myaka gino gy'olaba mukwano teyali baddewo nga ekizinga ky'evuvuma kyonna n'essese ebyo bya Buganda ne balitwala nga balifula public land ettaka lya Buganda ng'efunamu musolo gwa pompowooze twali badde butto wa Buganda oyo gwe tulina yakyasinza okutunda mu East Africa ontegeera bulungi enteekateeka singa twali tulina etegeerekeka n'abatudde Mengo olwaliro mu ebyotunuulira mu Buganda ebyali badde bikolebwa Buganda yali badde ne capacity zimbe ekisaawe ky'ennyonyi ekitulako matalisi ezo ezowa bwangu ne special jets entono eswala abantu 6 ku bantu 100 okwetula Uganda nti ovano ngenda Arua bwe mbasikozesezza nnyonyi ani basi oba muluka yange yabujjo bapikipiki kaninye ennyonyi ennyangu empaka Arua n'okuyitamu mpaka South Sudan oba okuyitamu mpaka Kenya oba okwetula East Africa Buganda ogwo mulimu gwali badde gulina nga n'obusozi weebuli twali badde mukadde kano universities zaffe ze tulina ng'eza Buganda zaagabana dde abaana nga abayivu tuzze tutambula nabo abagezi gwe tofa ku ggwanga kiri ali kasita omuteekamu esene n'omugaa nti bw'ojja nojja kukola mu Buganda emyaka 20 olyoka oteebwa odde ewammwe omaze osasula Buganda tugenda kukuweerera ogenda soma mutwe psychiatrico ogenda kusoma bwongo surgeon ogenda kusoma abdomen gojja kusoma magumba abaana nga tubagabanye esente zetukungayo mu fistulani kansalani zaibadde ziweredde abaana abo amalwaliro twali badde wale tugalina mu Buganda agetoola Uganda yonna n'omutima nga tusina abagibaaga ng'ogenda India bakulabanga mujega olwoyogera ku myaka 6 bwe twandibadde ejambeefu gano agamutebi nga tujaguza enkaaga olwayo naye agage twali badde nga ne n'abakyala akyali mulamu twali badde tutuuseewa Buganda mu nteekateeka y'obutegeevu okukakasa ddala nti ddala twefuga vaawo naawe wano singa wakyaliwo alinya ennyonyi mbu ngenze kumbaaga mutima ebyo central government we bebadde ebikotoggera Kabaka ye yalisuse otutegeeza oli nti waliwo endagaano etugatta 55 nagibasomera dda nengibannyonnyola all privileges we are set buli ekiri central government kikolebwe mu Mengo kyekimu bali babanjiza ku sente ezo bamemba parliament be Buganda basasula mu kukumbe gwe gumu ogwaba central government nga tekiri mu ndagaano tebakibanjanga bakanudde maaso bali babanjizaako ku kooti za Kisekwa nga judiciary ya central government bwetambula basasula muwendo gwe gumu ne kooti za Kisekwa bwe ziri ekyabita kyali ki bulagajjavu bwa bano ate nga weewuunye
bw'otunuulira Ssempebwa ne Odochi report zonna zaayogera kyekimu zaayiziwa obuyinza ebyo ebintu okuddamu okukola kubanga twakkanya nti tugende mu federal system. Ontegeera bulungi. Kaakati Kabaka okubeerawo okwo olwaleero Buganda we twali badde tutuuse emmotoka ezingira muno okuva mu Japan n'ensi endala ffe tunewantu badde twalikodde tukozesezza Bungereza twali badde n'amakolero agakola emmotoka nagasukka mu 50 ng'omuntu yenna takyagenda kugula mmotoka Bungereza ng'asinziira Buganda. Eggwanga tukuze ezemoka zabadde kampuni zikolera wano emmotoka ebbumba erikola emmotoka wano mu Uganda weeriri olaba lipima ku ttaka lya kitange eri ekapeka sali lyanyaze mulimu ebbumba erikola amabaati g'emmotoka ebbumba weeriri wano kubayita baga nti kampani ya Bungereza nekwataganye n'eggwanga Buganda we tuli tutaddewo ekyapa kyaffe kya mayiro 9 twagala wano eno ebintu kumpi nga 6 bisoke bijje. So producer netubeera ogwo ku capital gwe tulina ow'ettaka n'oŋŋamba nti ettaka lye tulina obungi tetusobola kubaako kye tuyima nti cash crop twogedde na Bungereza Mmengo ku Kabaka waali Bungereza akyalakolayo kino Germany banywi baataaba nnyo alagira Abaganda mulime taaba Germany yakkiriza tugenda kumutwala naye Mmengo yeegula Germany yeeyisa mu ssente mu Mmengo ffe ne tutunda eri taaba obugagga obuli awo bumanyi. Cotton tagenda kudiba mu nsi yonna kubanga obulwadde tebugenda kuggwa. Takola kimu Pamba azimba emifaliso akozesebwa mu malwaliro Pamba akola ebintu bingi nga okukola engoye Pamba avaamu ebintu biyitirivu ensigo za Pamba ziwonya endwadde zivaamu eddagala zivaamu butto obonda bulungi kugamba ofuna end products impitirivu awo twali batuuse nga Buganda twali batumaze kukolagana ne Bungereza nga kampuni ezo tuzina nga zaffe Buganda solere ku ttaka tulina mayiro 9 ekyapa kituwaayo kimu kyokka. Obontegeera bulungi. Bungereza olwali twali batumaze okukola naye endagaano okuginnyonnyola nti ye mu byonna ebiteekeddwa okukolebwa kampani z'engoye ezitambula ku mulindo gwa international zonna zijja kubeera ku Pamba gwe tugenda okulima tujja kukola kwa kusubula nga tubaweereza kyokka naye ntekewo kampani Buganda ebe n'engoye ezitundibwa nga ziri ku mutindo gwa Bulaaya Pamba tubamuwa nga naffe kampani ziwona zikola engoye ebyo byonna bisoboka naye bali mu kunywa taaba batudde Mmengo migwabi gye beetisse kale mucyo mu myaka 20 ejja Mutebi eyo nayo libadde vvu obutegevu ng'obwo bwalagawa mu Baganda obutasoboka kuyimirirawo kyegambidde nze ne bwonkwasa ggwanga lino nti liiryo lifuge emyaka 5 minene nnyo eggwanga likyuka ne weewuunya noga nti mu myaka 5 Dubai ewugako buwuzi gwe twala nti ekuze ku ssente ziri wano Dubai ekyobugagga kyerina kiri eki mafuta Buganda bwe nkusomera obugagga bwe tulina bwonna tusobola okuzimba Uganda mu myaka 5 Dubai emirundi 5 ne tukuwa emyaka 5 bwegiti ekisanja kimu gwe kikuma ne bwe mbakatikkiro wa Buganda kyekyokka ebyenkunyonnyodde byonna mbissa mu nkola mpozi nga banteze katwa tususseeko ono ne bwe batta kaggwa ne balooza kaggwa afudde bagenda okwetaba manoga nti bonna be bamu entegera y'emu Abaganda bafaanagana tekyali kwoli nti butegeevu bwe yekka bonna be bamu ekisemberayo ddala mu myaka 6 ne katugenda tunuulira emyaka 2 strictly nga tujaguza Meefuga ensonga ziri ennya tuzireseewa obuwangwa ennono olulimi obulombolombo ebyo bigudde mu Ssaabasajja Kabaka ebyo tebiriiwo twasigaza mannya eddiini ne zikulembera ate ebyo oba ontegedde kaakati Kabaka ate ye paapa wa Buganda wabula takyali ku nnono tali ku buwangwa tali ku bulombolombo n'empisa taziriiko awali kyasinza okuba wasiiwufu w'empisa wa makaage gwe mu myaka 20 Ssaabasajja Kaka buli omu akuba olubiri lwe ebbanda lubiri gamba nti njubuyu olulwe luliriddawa nali nnyowuwe gwe bagenda omuteekako era nagwaliba naye agenda kuba ali mu lubiri ki lwa kitaawe
ebiba bikyakulemye okutegeera wano tulinawo papa mukristaayo atudde era awedde emirimu wabula tulina kabaka atwala nnono kubanga ebyo byaggwawo wano tulina papa ye kabaka atudde emmengo katujje tuwumbewumbe program Uganda y'enkya emyaka 2 ennono buwangwa lulimi byonna bifudde lwa kabaka kubaayo nga ye kenyini yakyawe eggwanga ekakati mbino tuteekeddwa okukola mu kwagala okuzimba Buganda empya okugijjayo okuba nti eri sovereign state yokka kabaka tabaamu amanyisibwako n'ebitambula asobola okuweebwako copies n'emu abateekako emikono ku kyo tumwetaaga mu kusembayo nga kkiriza nti nzikiriza tukutuseeko eggwanga lisigadde nga lyetongolledde wabula enteekateeka y'okulonda katikkiro ekyuka eve mu mukono gwe edde mu bantu n'olukiiko oluddemu lukyuke olwa paalamenti sipiika yaba asigala ng'alondebwa abamme ba paalamenti abasigadde kubanga ono atwalibwa nga prime minister aba pulezidenti w'eggwanga lyaffe ebyo bye tukyusaamu byokka n'obulolala obutonotono naye ng'eggwanga tulitadde ne liba nga liri independent nabwakityo nga Jakana Nadduli ebisinga ebingi tujja bisanga ku Uganda Nation Buganda Nation nga ekyano kitugenda okuggulawo instead of channel 56 tusobola okuba nga tusomesa ebintu ebyo mu buwanvu antu details okuba nga byomu amanya kyensembya mu kyo esente tujja zeetaaga mu buwombefu bw'ekitalo nebaza buli omu asonze essente mu butono bwazo ate era n'oyo abampadde mu bungi bwazo n'obwana bwakwo ne mbategeeza mu kusembayo mu kujjukiza nti biru y'eddwaliro y'emiliyoni 5 yawedde nagisasudde eyo tebaddamu kusondera ekyo ekisambi kino emiliyoni 1.5 esente nagisasuddeyo ngenda kuba maane bakifumbe ziri envunyu ezaali zirimu zibe nga bakizemu then ntandike emitwalo 25 ejja pa wiiki nja kwebaza dduka Walusimbi mukwano gwange nnyo makyase tusinkagana nkoyaga nti toddamu kusaba bantu ssente ezo zonja zikuwanga pa wiiki ekyo kyo ekyebisambi ye waali pa wiiki okumpeeza emitwalo gya 25 kale mukulu wange dduka Walusimbi nkwebaza mu mbeera yonna Katonda kyensaba nti wojje azzeewo ekira kyensobola okuteekawo kati ekikyambi byeba ekintadde ku tension ze miliyoni 2 ez'omusango ogwo mbadde seetaaga tutuuke 16 Novemba nga wakati waazo tusente zetunna kuzifuna nedaliikirako kimu buwaire bwa gavumenti kuba jjukira tutandika okwoza kw'omusango bashuritizi bano nga tutandise okwoza omusango neetaaga okubanga essente ezo artist nze nsasudde baŋŋambeko waakiri bugambi nti tosasula zireke era bwe ziba zifisseewo ze ŋŋenda otutandikirako okuddamu okukola episode specifically esabe essente eza Buganda okusobola okwekuttula ku Uganda tusonde essente ezo kale ekyo saaga kibeeraliikirize bwe tuba tuzisonze zijja kusigala nga weeziri era tusobola okuba nga tutaddewo ekyo tusobola okuteeka emisinde egyaffe n'okuteekawo t-shirt nga tuzikola ne tuteekawo ekitongole nga nze nkikulidde tutunda t-shirt nti Buganda okwekuttulako kanekiziti Uganda etteeka terigaanibwa nenkiteekawo kubanga otebuba busosoze ekyo kyali kibaddewo wabula we are just talking the retrospectiveness y'okuba nti Buganda tusobola okuddayo okuba sovereign state ekyo mu mateeka kikkirizibwa tolina bwonvunaana naawe omunankole tolina bwovunaanibwa kubanga egavumenti wetakuvunaanya much as 1995 constitution weeri eyo si nteeseeko nga yaffe yabaddugavu enteeseko eyabaddugavu yali badde etandikira mu kuba nti tufuuka ekigambo republic so si yabalwanyi bawambye ne bajja ne bateekawo kye bataddewo endagaano ziri okuzita kyoba nti endagaano y'olwenda ekyakola ekyalina mu bwogikwatirako bwepa Uganda yonna eba emaze okusattulukuka nja kubaagaliza emyembe gya Katonda emirungi n'ennamba zange ez'essimu ze mwategedde obulungi zijja kubako ku screen kubanga wamala yabadde ampadde offer nti abalikuba bakyasonda buli program yetugenda okukola esente zino mpaka wezinagwa ajja kuba ziteekako ennamba naye ate kibeerabiza kakasa nti mwesigwa gyendi ate naye bwoba omuyisizaamu essente zijja kutuuka yenna abatidde ennamba zange kale in one way or the other njagala twagalizanye emirembe gya Katonda emirungi n'okubategeeza obutaweera nti sigenda kulekera awo nti bino bankutte bantadde bansibye state agent operative ebyo byokuba nti ndimu NRM
ekyo kikuigula ttama twala butegeevu na nsonga ki the one principle I take always ensi n'omuntu agituddemu ebisigadde bijja kugattibwako bugattibwa Bible yagamba nti bino mbikolenga nabiri obutabirekanga bw'oba oli mu kibiina weetegereza entegeera so si kkala za bibiina Katonda bankuumire ye Honorable Sulaiman Jakana Nadduli mutabani w'olutabaalo mutabani wa Alhaji Abdul Nadduli ensonga ndoza muzitegera episodes zena tujja kubeera tuzibaleta ate nnyingi ze tubaleetedde okubategeeza wa Buganda weevudde weeyimiridde ate ne mu maaso gyeraga mugere mu maaso omukutu ogwa Uganda / Buganda Nation tetunaguggulawo naye erinnya lye twasazeewo naye bw'obaayo n'erinnya eddala tusobola okubaganya ebirowoozo so tuga naye ffenno tulowooza Uganda / Buganda Nation so yita mu comment section erinnya wandi proposinze kife tu proposinze eryo tuyinza okuba tetunaggulawo notugamba I think this will do better era tujja kukola ekyo bwe tulaba nga tukubaganyiza ebirowoozo bunnyo ne tuwuliziganya so bwe tunaaba tusemba erinnya eryo tujja ate diggulawo sabbiiti so katubaweeyooko ennaku nga naffe bwe tweteekateeka in terms of graphics promo na buli kimu naye nga nzikiriza nti Uganda / Buganda Nation terijja kubeera linnya ddigwa olowooza ki ojja kuba otuwa ekirowoozo kyo nyongera okubeebaza nammwe abongedde okubeera nga mutuvujjirira kuba naffe nzijukira mu kaseera ke wali era mu kkomera nga abakulu abataaga baatuukiza mannya era abakwasizaako omukutu guno Uganda ey'enkya mu programu ze twalina okukola okulaba nga ate era tukeeping okuba nga muli informed era mwazikola baatuteekamu amafuta data airtime banaffe mwebale n'abongedde okuyimirizaawo Alhaji wamu ne mutabani we Abdul Nadduli ne Jakana Nadduli mwebale era temujjangu okwo omwoyo gwa Buganda nkoba za mbogo era kituufu tugenze maaso gukola mu kikolwa kyennyini atakuumira mpeera abatukuumira ye Katonda kuuma maaso moja Uganda ey'enkya